abalungi mbaniriza ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha Navad Namatova basama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bane muli mutaka nsubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ensi ebavuga etya ffe tuvuga etuze eno etuzeeri era nga bulijjo Life Experience Uganda mbeera ne bannange nga bwe mutulaba ne tuwayawayamu ku nsonga z'omukwano ne tuwayawayamu ku nsonga ez'abantu ezitambulira mu kwegamba Life Experience obulamu bw'abantu engeri gye butambulamu gwe no munange kugamba tuula kayira ate tulina bingi nnyo ate nga munange atuteekamu ensimbi Yukon Contractors and Consultant batunda ttaka gwe no munange oyagala gula ttaka oyina ekizimbe ky'otunda oyagala kutundira oyagala kubanjiza bapangisa abo kwegamba tukwatagana ku nsonga ya ttaka era ogenda kulaba kafulaya kafaawo wansi osobola okujjako enamba y'essimu n'obanoonyaako basobola okubanga bakuyamba ate twazze okuddamu bannayuganda abayina enkayana ku ttaka be bagoba ku ttaka kwegamba nga gwe eby'ettaka byakusobera noonyako Yukon Contractors and Consultant wali Entebbe Kwesandes Building ate nga munange kandekeko ne bannange bababuuzeeko ate era tutandikirawo abalungi ba beautiful girl musibye mutya bannaye abatuwuliriza this is Chloe for you omuganzi curry powder okay mwebale nnyo kubeera ku channel mwebale tuwuliriza mwebale tuwa budde naye katusubire nti bye tubagamba mubifunamu ekirungi ate ne mutambuza obulamu ate ne babikwata munnange ngitegeera bulungi abalungi abatuwuliriza nsanyusa okubeera wano ne bakyala bannange nga mannya gange nze Ashton Nini Bagonza nsanyusa nti tugenda kubeera wano eno nga twogera ku nsonga ez'enjawulo okay ate ng'olunaku olwaleero nga mutulaba nga tudde twajjudde dda abakyala abagumivu era omusajja alituwasa oliba ofunye omukyala ajjudde omubuulirire omuteeketeeke kugamba togenda kukola loosi yiba neekiro byolina akamake wankubye waŋŋambye kati guno generation eno eddako omukazi omwavu teri bufumbo obufumbo mye ate kiri bwekiti ekintu kino kigazi era oluyose leero n'onkyazaako leero naabo TikTok eno simanyi oba ye yayonoona ensi oba just bingi nnyo ensi bye yali eyitamu ng'abantu tebamanyi oba ensi ekyuse lwa TikTok simanyi naye ku bintu ebigenda maaso mu TikTok nze bwe ntuula eyo ndabira ddala nga maaso mu myaka ng'ebiri maaso Uganda egenda kubeera nga nsi y'abazungu nti tugenda kubeera n'obufumbo nga bw'abantu babiri nga tebukyali kubiri eri ebya African tradition obufumbo bwe bwabeeranga ng'omusajja ye musajja mu maka kati ku mulundi guno tugenda kubeera nga atalina kyateeka ku mmeeza mu bufumbo you have no say atalina kyoteeka ku mmeeza abakyala abali eyo ezo heartbreaks ze mulaba day and night the only reason why those breakups zigenda maaso era bwe weetooloola n'onoonyereza obwavu breakinze nnyo relationship obwavu because naava nze bwe ntunuulira bwe nti enkayana y'omuntu alina ssente si yemu n'ey'omuntu atalina ssente like abantu abalinamu ssente bayomba nga bano era ogenda okunoonyereza ng'olaba nti abalinamu ssente enjawukana yaabwe eyawukana mwawukanira mu bintu mwawukanira mu kusharinga properties mwawukanira mu mama we muze naye ate tugenda kukola tutya naye aze ngenda kubaawukanako yes ssente zicontributinze nnyo ku relationships yes but again ssente si ye buli kimu whereby nze ŋŋamba nga nze ekisinza okusanyawo relationships oba n'obufumbo I think understanding nkolagana ebeera ebulamu kikyasoboka mu Uganda kisobokera ne bwe tubadde twegombanga nga tulaba nti bakolagana nnyo ate okay if at all it is about money then lwaki abantu basaba no mu maka g'abagagga oli nalekawo omusajja nga mugagga naye oba nagenda nayenda ne maybe omukozi oba omusajja tatuukanye na mutindo golooza it is about money I think the things bigenda hand in hand naate nange ndaba ensi engeri gyetuvugamu gye bujja kati bakugamba mu nsi z'abazungu ezikulaakulanye mugenda ku date omuzungu n'asasula bbiru ye naawe naava n'osasula bbiru yo
tebikyalinga bino by'Abannayuganda. Namukwano gwange gwe nagamba gwe tolinyanga nyonyi yaagala ebyomuteekamu, ayagala bagende ku deeti, omusajja asasule buli kimu. Abasajja b'ebweru naddala abazungu tetukubafa abaddugavu. Enkola ya 50-50 even n'ennaku zineno weebiri era osanga obufumbo obumu nga it's 50-50. What do you bring on the table? Omusajja ajja kugamba nze enkola bino nawe okola binino, oba tobisobola tugenda kubeera ffenna. Bane heartbreak singa zisusse. Nange simanyi kiri mu ggwanga tebanga enkomerero etuuse. World cake. Omanyi waliwo ebintu kati byendaba nempulya nga And the national cake. By the way, let me tell you, nze wendaba bigenda mu maaso abantu abali mu marriage n'abazaalako bakuleetera okutya okukiyingira, cause I think we are in a damaged generation. Kati buli muntu obwongo buli butya, I really don't know, cause abakirimu nga tubeegomba at the end of it all baba balina bye batatugamba naye nga gye bali okitegeera. So by the time okiyingiramu n'okitestinga, I'm sorry. It's okay. Nosobola omugamba oli ku show munnange mister. Excuse me. Fenno tukyali ku zi break up abalaba bakubira banne ate naawe. Ndikuse tulindako. obadde tumukwata. Abasajja musajja. bankutte Muleetedde abasajja. Muleetedde abasajja okutumanyira. Lwaki lwaki okoze ekintu ekyo? Alina okulinda abasajja temulina kati bagira. naye musajja ki? Sikisiimye ky'okoze. Tabadde musajja by the way, it was a friend of mine. Break ups ziriga break ups. Neewuunya. naye nze mbabuulireko ebisale kati Kyokka generation ate bino ebintu bisesa. Breakups weeziri. Ne beba breakings ne bafuna bapartner abapya. Yes. Sikitegeera. Kati ate omanya nti ate season eriko bakazi bazaddeko be babatwala. yes. Kiki ekiri awo? This is what I think. Nze kino kye ndowooza. Omuntu ayinza okuba ali mu relationship oba ali mu marriage na breaking up. But again after a short period of time naddamu. Ebisale ebisinga tebaddamu nga their feelings are real. Ng'ezedda. Baddayo nga they are changed nga babamenya. yes. Kati ebisale ebisinga omuntu abeerawo nga tosobola kuddamu n'omubreakinga naye nga mu relationship nga bamuyita mu mutima gwavuba. yes. nga mwali nga asobola okuba nga naye either ali kuyuzinga bala oba nga the person learned their lesson nga they're just having fun in their life. Kuba kati munange buno obulamu. Okufa kumu n'okuzaalibwa kumu. Njagala mwogereko tewaliwo yagituuseeko. Eriwa Abaana baffe bano betuzadde banaafumbirwa. Ate ffe bakadde baabwe tetunafumbirwa bagenda fumbirwa. Gwe mwennyini okyogedde nti kati omukazi atalinaamu kasente tagenda talina bufungo. Okimanyi nti omusajja asobola okulekawo like ng'oli muwala mulungi oli muto nakulekawo nafuna sugar mami. but again n'omusajja asobola okufuna ng'olina ssente era n'akolekawo for someone atalina kyalina. So abasajja they're just confused. Kamala okubuuza abasajja kino ekibuuzo. Bataata balungi siina ngeri gye nfukamira naye nandifukamidde ne mbabuuza. Baddiya mwagala ki? Mukiwandiikawo mu comment section kye mwagala. Walayi abasajja batukonfuse. Abamu bayinza n'ogamba kinnemye okutegeera. bagenda tusuula eddalu. Omusajja afuna leero omukazi. Ali kind, ali so nice, alina empisa nga namulungi afaayo omulungi, omukozi. Ali hard working. N'abazaala n'omwana ng'olaba these people have to settle. Ne bakeera enkya ne bakuleetera abakazi babadde ayagalako ebbali. kati bategeerekeka. Ne baba bategeerekeka. Kati toyinza kukwata mukazi ne bakuleetera abakazi omwana ng'ate ne byemuyina byonna mubikoze babiri. Nomuleeta kawalawala life. Abawala be bakyaliira this is what I mmere kumutwala kusijja. Nze kino kye ndowooza kumutwalako mu bbala ne bamugulira ku champagne ey'ebbeeyi. N'omuleeta ku mukazi gwe mutobye naye ne mwetandika. gwe muvudde naye ewala. Kati neebuuza baddiya. Batabani ba Falaawo. nze kino kye ndowooza about that. Alaba abasajja ekituufu kyo tamanyi kye baagala but again abasajja naturally listen abasajja naturally character yaabwe gender differences. Abasajja they are hunters. That is why. What do you mean hunters? By the way mu Luganda omuntu atulaba ategeera Oluganda. Sina kitegeera. Ono ali ku agwawo. Wagira abasajja. No. So wagira abasajja, I'm just a realist. Yes, I'm a realist. Sina side gye mpaako like I'm just
talking what I think. I'm giving my perspective. Okusinza experience gyofunye mu basajja. Siri ku side ya musajja oba ya mukyala. Just I'm a realist. Olina okuba nga byoyogera tebigenda nnyo wala mukwano. Nedda Tugenda mukwano. biddamu. Baffe twalinga side yaffe. Anti obawolereza otukabira wano nkubire simu naava. Mumpulirize. Olaba there is what they call gender differences. Kati abakyala balina differences zaabwe zogamba nti abakyala Katonda yabakola nga they are like that. N'abasajja nabo balina differences zaabwe like characters zaabwe ne features zaabwe Katonda yabakola nga balina kweyisaawe batyo. So taking a back point gye ngambye mbu men are hunters naturally. Abasajja ebiseera ebisinga ono kyova olaba agambye mbu omusajja aba n'omukazi omulungi alina buli kimu n'agenda ku mukazi omulala nga they are opposite. You know why? Omusajja ye muntu agenda okwebaka n'omuntu not because they love. No, let me ask you. Because yes, omusajja you're not breaking this point nga bwe njagala. Men are hunters, that's okay. But does hunting make you forget about your responsibilities? Kubanga betulaba kati essaawa eno bagamba omukazi agamba twazaala omwana nze mulabiridde. Omusajja yakoma okulabirira omwana nga wa myezi 3 oba nga nkyalina lubuto nze mba so okay you were a hunter, it's okay, but does hunting make you forget what you're supposed to do? Kikujja mu bufumbo. Nedda nze just mbadde nkuwa nature y'abasajja ebyo ebijja nti oba if you're this and that what makes you do this. I'm just giving you ekikola ky'omusajja. Omusajja ye muntu agenda neebaka n'omuntu omulala not because they love that person, just kubanga kyekikola kyabwe. Ate gwe agenda okuva mu bufumbo mbolo kubanga omusajja yayenze kusaasi. Anti kati waliwo gamba nti yayenze. Nze omusajja waba ayenze which is okay. Asobola okwendera ebbali naye gwe you guys omanyi omusajja okuleetera omukazi mu nnyumba. Anti ekyo kyo kibi ekyo kibi. Naava yabadde agenda to experience. Yes, agenda to experience. Ekyo kibi olaba any man yena ina respecting omukyala we. Of course tasobola kukuyenda mu maaso g'oyo omukyala. But nze me I think 99.9% of men bachitinga. Just that they're respecting abakyala baabwe ne batabalaga. That is why I said omukazi agenda ova mu bufumbo lwokuba nti omusajja ayenze. Ekyo si kiwagira. Just ayenda akulaga akudisrespectinga ewali point. You understand? Ate n'abawala ab'ebbali mwattu kati ng'oluusi yaagala okwerabisa. Yeah, munange nze ndaba experiences nyingi n'osanga oli omuwala. I have friends who are dating abasajja abafumbo. Naye ng'oli yeeteeka ku social media n'omusajja w'abenzi. So ng'akimanyi mu fumbo. Yes, so waliwo n'abawala aba side chick nga ayagala bugenda batebuliiwo because let me give you my reason why. Right now on average abakazi bali so hard working. Okusinga abasajja. So hard working than men. Kati omukazi bw'amala okubeera nga ali hard working. Either agenda kuwasanga omusajja oba yeemalirire ng'amanye nti nina abaana. Let me take care of my kids. Mbeere n'abaana bange. Let the father be gy'ali. Okitegeera. N'omusajja oyo omukazi yenna gw'anaaba ayagala okubeera naye. Omukazi oyo naye alina naye byagenda okukola ki okumwetaagako. In that nti n'oyo ne gwanaalagako ebibadde ewo ne bimugjeeyo n'ono byagenda okukola ki okumulaga. Byagenda okumulaga. Kati weesange ng'omuntu tasobola kufumbirwa. Nze me I second you. Kubanga if a woman has money and omusajja tali willing kubeera submissive kirizagaano omuntu omu ku abo ababiri alina okukkiriza. Nava osobola obeera ne ssente zoyo nokkiriza omusajja akufuge. Nze n'ebiri sifugika n'emitwalo ebiri sifugika. Abakazi bazibu nnyo ne ssente. Kyo kye mbadde mbagamba it goes back to gender differences. Omukazi n'olifuna ssente mmeka ng'omusinga bbaawo ssente. Yes, byadda, but again a woman is supposed to be submissive. Tasobola kuba dominant. Olaba omwami wo n'oba ng'omusinga ssente, it doesn't make you ate omuggyeko their respect. However much you have much money. Mukwano kino kye nkugamba si mboozi nti tuginyumyamu wano. Bw'oliba w'oli by then nga neno channel ekyagenda mu maaso. We shall come back and talk about the same thing. Ensi wedda. Auntie, 5 years from now obufumbo bugenda beera numbered ng'abafumbo tubabalira wano batono kuba no single mother single mothers and again we shall have more of banakyeyombekedde we shall have more of abasajja babayita bati abawulu
That is how the world bayitha is. wembeera nakyeyombekedde nga nina emirembe munnaye n'abakazi b'ennaku zino bavudde mu by'okuzaala fwa omuntu kati ayagala omala azaale agazaalira buli omu. weezaalira omwana wo Yes. waba tosobola Oyogera oli providinga for musajja. your kid. I'm not a man. Nakugambye Lwaki ogamba bavudde ogwawa? Simutegeera. Nina kye sinnategeera Wini ali ku sayidi Obwa- y'abasajja siri ku side y'abasajja. I'm just a realist. nti generation eriwo Okay, you are Nze- realist naye gwe oli realist mu category. Olaba, Mu mukazi yes. mu musajja. Oh, okay. A realist yabeera muntu like sisala side ngendera ku kituufu ekiriwo. ekiriwo okay Yes. Kati twagala And ekituufu anti ekiriwo munnange- okyogere nga okiyisiza ku sayidi omanye nti naawe oli mukazi. Anti ndi mukyala, yes, but we have different points of view. Yes, Ebintu kituufu ky'okola. tubiraba differently, so I cannot be thinking the same way as you. Okitegeera Yeah. kuba tuli banjawulo. Naye kituufu. munaye ndi mukyala Mm. era abakyala mbaagala nnyo Mhm. mbawagira but Mm. njogera what I think or what I see, how I perceive things. Mm. Yes, tubadde tukyagamba. Anyway, obufumbo nti gye bujja Mm. bujja kubanga abafumbo tubabalira Butono. Era bo bagenda kubeera batono. banakyeyombekedde obwanakyeyombekedde bungi obwasinga bungi Ate mukimanyi ne baki n'abakazi abasajja bali mu bufumbo, abantu abali mu bufumbo Temwerabira sayidi eri. babeerayo naye nga si Waliwo bafumbo, side nga they endala. separated Waliwo beds sayidi naye nga they are still living together. obufumbo Eh, bujaba bamanyi. butono then n'emirimu giri emirala gijja ba mingi. Jannaiko Ojja kubanga naava awasa close. okitegeera Eh. mukwano gw'ekikukujju awo tusaba katonda tatutuusaawo naye gye bujja ensi ekyuse oba ekyukidde ddala naddala ku mulembe guno oguliko ensi kuba otunuulira nti ogende mu bufumbo banaye kitabuse Oba tugoba abazungu. kitabuse No, this is what I think. Kati abakazi abamu bagenda ne bagamba abasajja batulumiza nnyo. Let me try the other way round. Kubanga nze me the people I've interacted with abali ebyo ebintu abalige oli ajja kugamba omukazi like my fellow woman bwera ntegeera nnyo singa omusajja and heartbreaks zifuuse nnyingi era gye bujjeeyo mu maaso. That is what they say. anti abasajja be babireeta oba singa baali batukwatanga babbebi singa eyo embeera tetugituukako naye abasajja be baleese emize mu nsi be baleese emize mu Uganda tujja kwekwasa muntu mulala. basajja beekoze obusolosolo sibutegeera nze simanyi sitaani ki kati ali mu basajja breakups buli lunaku n'olwaleero luno waliwo gwe bakyaye ate nga batasukamu abasuka You know what you do. Kati oba ogenda mu love. anti ngambye abasukka mu kumi abantu babakyaye Kati oba ogenda mu love togendayo wenna. maama kati Honestly, nze me I speak it right here. I don't care. Nedda gye bujja mu maaso tugenda ba tetulina laavu. Nze ondaba right Tugenda now. kuba tulina just Olinamu thirst. ssente mmeka? No, thirst. Olinamu ssente. You need to be sexually happy. Yes, Ofuna yes, omuntu yes, ng'akusanyusa, they go, you go. Honestly, nze right mukimanyi nti now. baana mwedda nga nkula neegomba nga omufumbo bw'okubeera nti boyfriend wange oba bba wange abeera wuwe nange mbeera wange obufumbo then bwa lwe twemisinga bwadde by the way si bwa Even me nze njagala oba okubeererayo ddala njagala babuyita bwa boarding. by the way kati obufumbo bwe buddako next to me Njagala dde. Naye Nange nze njagala bannaye- bufumbo bwa dde. nze bannaye nze okwawukanako nammwe. oyagala bwa full boarding time. Bannaye nze njagala Full time. Wallahi. oyagala boarding Yes. oh my god Allah akikuwe. Allah agikuwe boarding mukwano Because marriage is sweet. I try and try Marriage is nice. It's nice. Nga tonaba kugendayo Never no. tomanyi kyo kitegeeza. Marriage is good. N'ozadde abaana Anyway. and you're raising those kids mother and Aho father. wenyini we njagala Ekyo okubuuliza. I just want to ask something. Amugenda buuza mwe n'abalabi baffe abalungi. Wamma abalabi baffe abalungi abatuwuliriza. Is marriage an achievement? mu family ezimu Mbuuza, is it an achievement? mu family Cause ezimu buli kasaawa It is kubuuza. achievement. You know why? Nedda. No. You know why? What is an achievement, first of all? Kyolina osooka n'otegeera. Can you get something out of marriage? Yes. Yes. You can build yourself out of marriage. Ofunye omusajja wo alina ssente akuzimbidde.
you have everything you mukyali want. ku basajja bazimbira bakyaliyo Bambi babikola. bonna bano kubadde bambi abasajja tubayekera, but there are some nice men. But they men bano are ekirabika nice. fe abatomera emigwisiri gy'abasajja Emizingiriiti gy'abasajja n'ogwa ku muziina gw'omwana gw'omukazi nze mukwala navakugambe kino abanyongera wallahi kankubulire wallahi abasajja bantama Abazungu bubira ddala ku ggumba. abasajja bantama simanyi oba bendimu bantu mukwano nze nagambye njagala bufumbo bwa desi bwa boarding you heartbroken. Nze me, I'm not heartbroken. All I can say that nze wano wentuuse. Nina kakilipu kendabyo oli ng'agamba muba nete tuli singo just tubuliddwa wa mu kibira nawa Ekane mu kibira. toli singo toli na relationship kati wabula tubanga weegaana omwana wa naye abakazi Banange, I didn't say anything. I didn't say oba ndi single oba ki. you guys kambabuzeyo kana akabuzo nga temunafumbira lwaki temwogera babba bammwe Munange abasajja baswaza. sooka olinda Nyinza opostinga omusajja ng'aliko enkaayana. naye mbagamba ebigambo bino bakyala bintu byammwe muzafaro abasajja baswaza omusajja akuswaza sooka oleka ate twakalira gwe omusajja kinowe nava gwe bawo yange. Who's your man? by the I'm single Okay, who was your previous? Okay, who is your ex? ahasobola namwogera Fresh new. Fresh new mukyala. fresh new yabadde anzise Omwana ani ate akulaba wano My God. nga naaba afunikako ate ali mulaavu. Nedda. Nedda. Ogenda wali ku bobeerako studio ye, mulaavu ku makeup studio ye. Sawa. nga taliiwo. Bagenda Agenda kufumbira kufumba. mwami. Okitegeera. Nemu abasajja ba disappointing Abasajja abasajja tebaaliyo Menya not good people. Abasajja tebatwagala. abasajja tebatwagala by the way naye nedda nze kyensinga okumanya ku ekyo kirabika tutomera gye bali kirabika They are abalungi nice. Mama, actually, this is what I think. Oyinza osanga omusajja nga mulungi nolowooza nti osanze malayika. nga mulungi like a face No, not the face. Character wise. Okay. Nolowooza ofunye Anti ezo malayika. aziraga before Wulira. Yindako, Just a few moments muyina point later. gye mukonyeeko nyinza okyerabira. Mwe bawala mmwe. Otyo. Omusajja bano bandabikira bulungi ekkubo. Bano bampunyira bulungi ekkubo. Abo Bano ba tubayite ba smart wire what? They are not even smart bano ab'ebirevu wires. ebyekyavu But again, ebigo you can find beyagamba. omusajja nga alina looks naye nga ne character Nindako nnungi. ntuuse point yange kubanga those men that you see abatunulanga bamalayika wano Abalina abatambula zilooks. ne mu kwogera ne zilox n'ava abo tobanyongera egyo gy'emisoto egitambula. bano babirevu byabyawo Kati bana Egyo gy'emisota tutwale egitambula. basabbijo. You funa guys. ekisajja kyo No, Ah, but see, okay, si kyakufuna sebbijjo kubanga truth is you also have to see what you're dating. Ekyo nakyo kintu kikulu kubanga what you're dating are the kids you're going to have. Yeah. Okitegeera. So naye waliwo ekika ky'abasajja kye twagala okutandika okuboola. Tubapoole. abo bano basemyekozo Basemyekozo abateekolamu. abalwa munda biwamu TikTok kye bakola abaana b'abantu. Bane n'omusajja ali ku snap. Avoid men on ate snap. kati babagambye ndoza waliwo yabagamba batereeze ebirevu Kale tetuganye tetugenda bagoba ku TikTok kuba naffe si ffe twagira. Abasajja babeera kulinga Naye omusajja beekomberera. vidiyo 10 mu lunaku lumu kikyoba otegeeza. aye n'ekirala kambagamba ebigambo Kikyoba bino otegeeza ssebo. nze temugenda kujja mundeetere balamu bange wini ondage mulamu wange kilowe ondage mulamu wange nga wa ku tiktok mukwano Batuula mu TikTok sound damage ez'ennyimba z'abakazi ne bamoola ne bakomba n'emimwa oba obayite. bakyala mbagamba ebigambo bino wotwala ng'omusajja gw'osanze ku tiktok teri mugagga alina budde bwa tiktok teriyo musajja mugagga agenda kola challenge za tiktok Nange, I want a man that atali ku social media. talina budde ali bize mu kubala Oyinza ssente obutamufuna. bano bavuba No, like, Oyinza obutamufuna kubanga ate tulina n'ekika ky'abasajja balala nakyo ekiremedde ku TikTok. kisajja ki Bano bakitaffe. baveeko Bannange, bano ba mukadde batusangeeko. wange mukadde wange Waliwo saagala nakwogera mannya gaabwe. Titi kya Omusajja omukulu olubuto olukukoma eri.
nakulaba ne ticha kipopo mumuyingidde yabakoze ticha kipopo sirina linnya lya muntu lyenjogedde naye wali ono mayagwe mmanyi omusajja munene bw'atyo beera kulinga yoyo gwe ŋŋamba okitegeera oba munyankolo simanyi ali Canada omusajja era nagamba ali alina Canada waggulu katebe n'anyola ekiwo okitegeera okimanyi nti oyo omusajja nerumu agenda gwa n'ebintu ayinza n'okuba nga ky'osobozalamu n'abaana lungi ngenda singa si kitaaginga lubuto even be a parent kikwano kyange on TikTok kigenda nekyenyeenya kikwano kyange ku TikTok walayi omwagaza ki ayi yampeza request ola namulako ne kipoopo nze naava kipopo kipapo wabaamu ne ku ssente nga tali ku social media ikani naye kati kipopo okuswaza kwatu naye anyeenya ekiwato mwaki mukyali ku kipopo waliwo kano akakiri kanabyeki bano abanyola ekiwato oyo wawawa akasajja wawawa indewa alimu agenda kunzita bannanga anoonya oyo no nomanya nti alina karyere gyazimba tomulaba n'abakazi naye kale nga womanyi nti bwe tugenda ku tradition yaffe omusajja aweebuuka nnyo ng'akoze ebintu ebirina okukolebwa abakazi okimanyi omukazi ne bw'abanga mukazi mukulu waliwo ebintu byakolanga people sembu era ebyo byabakazi naye waliwo ekintu omusajja kyokola ne tutandika n'okukunoonyerezaako abasajja tebakyava mu sinapu kyati ne banenze mukama nsaasire era nze mbagamba ebigambo eno oba njogere ki simanyi omusajja gwe naddamu okudeetinga nti ndeetinga musajja simwagala nga wa TikTok obanga yaliko obanga ali ku social media yenna nze kambabuulire men are good people. There is a man I met some time back. Some men put some men. Yes. TikTok tajirina na musimu ye. Oyo omusajja ategeera. Wallahi talina TikTok ku simu ye. Kati nali munyumiza emboozi ne mugamba tewagiraba ku TikTok. Nangamba TikTok? I don't have TikTok in my phone. Ne mugamba lwaki when you're stressed what do you do? When I'm stressed ngenda mu bbaala ne nfuna wentula ne bakyali bange ne tunywamu ne nzira ewaka ne mugamba TikTok abamu tugikozesa nga stress reliever naye munnange TikTok gye tugenza okunoonyereza ne bye tulabye kyafuuse nno kizibu bannaye TikTok etulabisiza ebinene ebiwanvu n'ebimpi simanyi na pulezidenti kati afuga abavuma balinga abavuma naye okimanyi ne TV tetukyaziraba zidda kati nze obudde ndabe TV budde ki era TikTok gye by the way omuntu aba yakazuuka essimu kyasookerako ki TikTok luli twasookeranga ku WhatsApp labani yakuweza message katosookera ku TikTok omuzimu ogwali kugenda okujjira mu COVID-19 baguyisiza mu TikTok kyokka bannange naye nga be babasajja be tulinawo e Kampala tuleme kutomera ate mutomeranga abasajja babirevu kuwekirevu owekire wanjimama teri kinsesa kiro byatukoze ati naye tumanyiddwa kwegamba ate tumanyiddwa ale n'otusu mumanyiddwa bane oyagala YouTube etukwate corporate nti tutwabire lwabo okay it's okay anyway obufumbo gye bujja omwavu tobukombyeko bakyala mukole nnyo mubere by the way nze ndi marriage material bannange mundabira wano okutuula nammwe bakulabiranga ddala nze bannaye sikulimba nze mbawukanamu siri nammwe afe tuli ba marriage material gwe tugenda okuza naye abaana nze me I think siri mu kunoonya no the thing is every woman okay I won't say every woman okay me personally I would love nkele kumacha when I'm married and I'm giving birth all my kids in one man so sagala kufuka
nze anzale wano nzale wali. That is why I'm taking my time. Lwakuba ate ekyo ekyokuzaala wano nawali Nange at some point ate nkirabanga nakyo kale sikankuwadde nti kale naye ate at some point ndabanga kikola. Okimanyi osobola okuzaala mu musajja abaana bo bonna ng'omusajja damage kyokka ate n'ozaalayo omwana woogwa ebbali ng'omusajja alina amakulu ng'agenda kubalabirira bonna damage z'ono. Nze this is my point. Anti ogambe you all marriage material ogamba if oba tetwagala kufumbirwa. The thing is not tetwagala kufumbirwa. Naffe we would love one time okuba ne family is really happy, married, have kids. But again, tutya okurisking. Yes, kuba mu bufumbo gy'osanga omuntu ne bakuzaalamu obwana butaano era omusajja n'akulekawo. Anti waliwo omukyala gwe nagamba anyway nkyogera oba yali mujja ate yali mujjange yali mukozi waffe wa waka. Twala nagamba abantu nti no yali mujja wange yali mukozi waffe wa waka yali maid kubanga nali wa boyfriend wange nga yatukolerako emirimu kuba nze nali sigikola ate siri mukozi wa mirimu siri kadaama. So ne mugamba nti olaba omwana si bufumbo osobola okera ku makya omusajja n'akuzaalamu abaana era n'akulekawo. Kati Diza Luzinda example bawe yaleseewo abaana bameka basatu ku mukyala yatutte omukyala omukulu gwatazaalangamu okomyewo gye mbadde nkutwala mu ssente mwagala kuŋŋamba nti obwo obufumbo bwabadde bwa mukwano gwokka. Kati awo nange nagenda kireeta nti mulimu ku kasente yadde Chosen Becky nali muwagira oba Chosen Becky kale mukwano gwokka tewaliwo kibalibwa ani alina ssente Professor talina ssente. Professor alina ssente kidde mukwano nze njogera ku Chosen Becky tugamba kati awo waliwo ki. I think Professor waneno yagala okuwola Chosen Becky yabaze serebu naye akole ku linnya kwambukira ku mwana wa bonna yadde tetwagala kuboogera naye bonna babala mikwano babala ssente. Ani abala Professor talina ssente. No. Anti kitereeze mbagambye natandise mbibagamba love gye bugenda okujja ate nga mwagala temwagala abakazi be bagenda osinga nga ssente era bagenda yadde kale kiswaza omukazi okuvaayo n'agamba nti yawasiza omusajja oba ki naye ng'ekituufu kiri nti naffe tuba tukiraba nti mami akusingamu ku kasente anko kubawo nnyo mami akusingamu kasente naava kati toyinza kuŋŋamba omukazi abadde mu America nze saagala bobogerako ngeza naye nawulidde mbuno abalampakula ne ŋŋamba ekikiggwe kati enikugamba omukazi abadde mu America wuyo yava neeno n'ayingira n'ebitwa oba kyakiza balokuba I don't know n'alaga nti yalokose n'alaga nti alina obutuuze kati banaye newankubadde temwagaliza bannammwe nange ne bwembanze nange ne bwembanze akwate it's okay tuli free wano munange batabanye omulama byakunywa oli abadde abuuza like mba mugeze mulango bwabakama baffe tuli kumpi maliriza era nga bannange This is what I think, this is what I think. Kuba nnyo ku mmeeza. Oh, sorry. Microphone. Nze kino kye ndowooza. Ebyo mugamba nti what do men want? Men want what they want. Abo tebamanyi kye baagala. No, omusajja kyayagala ye abeera kimanyi. So there is nothing you're gonna do of keeping omusajja. Okimanyi nti abasajja basesa. Omusajja ayagala abe side chick. Abeere royo nnyo n'okusinga bwe yandiyagadde mukyala we w'ewaka abeere. Anti obikusobera. Obusungu bwa side chick bwamuteekako ng'amwinzeeko businga ate obwamama w'abaana ewaka. Si kitegeera. Abakazi abali ewaka baabako. Ne bannaye abasajja. Abasajja tobanyongera. Naye nga men are nice people. Men are good when you find men are good. No, they are only good when you find omugambe ku basajja abalina ku ssente men are good. Abasajja It's not all about money, darling. Wama tulinayo abasajja disappointing it's okay, but then there are also these other nice men that are coming in. Tetewali musajja this man change. Kotizo mu kamera munvuddemu. Abasajja bakyuka.
temuvaamu bakyuka many change. Like this is what I think. Omusajja ne wajja. Yeah, they change. When a man comes like ngalinga angel. Tumaze emyaka 2. Labako. Omusajja ajja ngalinga malaika. A few moments later you see a monster. Abasajja bali baide balina omuzimu. Naye ono namulabye abawaana tabawaana. Just in the real kati bino otandise tubuzaza mbu ndi realist. Ngatumaliriza I love men, by the way. You love men? Yes, cute men. Okay. Chloe, ngatumaliriza. Abasajja balungi nga tumaliriza waliwo abasajja abatinitini mu nsi yaffe balinga 5 abasajja abo balungi balinga 5 mu Uganda yonna kati abalala bo mubaboole abebirevu bojjeko babataano abalungi bano abalala bonna mubaboole. Abasajja abo wanditumenyeddeko abasajja abaganye okukula. Yes, tubaboole. Abasajja abaganye ayina abaana abakulu naye ng'akyeyisanga mwana muto. Omusajja olwaleero ng'olina abaana olina family. There is giving content, nga content wo ali just maybe your family or maybe this normal things, normal things, that's okay. But omusajja nojja ku TikTok n'otandika okulaga entumbwe n'otandika okuzimbiza obunyama n'otandika okomba emimwa mukwano ate tugenda kubalumba gye mubeera mmwe tugenda bakuba kino winga mukange batuswaza kati obeera eyo kati nze kino ekiseera ky'omukanda nagamba obaani mukazi waakyo banenedde abasajja batuswaza kati abali mu America bwe balaba abasajja be tulina e Uganda mulowooza bagamba batusekerera kyova olaba Abanigeria bagamba mbu mu Uganda temuli basajja labayo bamanyi tulina batabufuba kyova olaba oli yagenda mu ggulu Yesu n'amulaga nga eno si nsi danger zone naye nga ate abasajja bagireetedde okubeera danger zone bayizawe bagamba ebirungi bigwa bikola ki byokya olunaku lwaleero tubadde ku mulamwa gw'abasajja naddala obufumbo banakyeyombekedde bangi obwasinga omazzi bungi kwegamba byonna obigattagatta nga tobitegeera naye ng'olunaku olwaleero tukwedde wano ku Silverback eri wanene okusalama road ng'ogenda tuuka emakindi ku secondary osobola okujja n'okyakalirako wano kulokutano wabeerawo live band kulokuna wabeerawo live band Silverback eri ku Salama road nga wakayita ono ye CEO waayo nedda banenze mu marketing manager okay mpozi n'ekirala wonna woosanga akanzaali ka muganzi oyo Tamarick okay mutwale mulye owulire obuwomi n'eddekende obuli mu kinzaali okay tweyanza nnyo tweyanze abalungi bagamba ebiwoma bigwa byokya ate ng'olunaku olwaleero bwetu bwe tubadde tubadde ku mulamwa gw'abasajja mutudde disappointing abasajja mutulumiza emitima simanyi nti ffe abatafumbirwa nkuba tunafumbirwa ku mbeera ze mutulaga ate ng'olunaku olwaleero abatutaddemu omusimbi babayise ba Icon Constructors and Consultant basangibwawo Ntebe Road Enkumba Quest and Desk Building osobola okuba nga obanoonyako ate ng'ennamba yaabwe ey'essimu eri 0700 17 17 13 ate nga tutunda ettaka tugula ettaka ate ng'era gwe ayagala okubanjiza ennyumba z'abapangisa tusobola okuba nga tukubanjizaako ebikwatagana ku by'ettaka bikwase Icon Constructors and Consultant wali eri Entebbe Road Enkumba Quest and Desk Building ojja kubanga otufunira ddala bagamba ebiwoma bigwa byokya mubeere bulungi bye bye